Amanya ndobozi wa mtemsi SMX representing straight out SMX media. Eno story ya nnaku ekwasiza ddala ennaku. Gwe just imagine ennaku 3 nga wakamala okubeera ngo graduating ne bakusanga mu room yo ng'ofudde. Ono mvubuka muyita Enyangu James abasinga mu mumanyi wa the first birthday familia negwe nawe ne yalinga laba TV by that time kuzi billboard yakola kakalango ke MTN akasupu we yalinga atudde mu ntebe ngo mukyala ali mu fumbiro nga balina akayimba engeji bakayimbanga mu muddi abambi supu nyongera ku supu nga bategeza promotion ya MTN yaliko by then je bali bayita supu mbuba kuongeza ka supu. So ono mvubuka bambi akagraduating amweno graduation ceremony okuti amatikira game akerera agakagwa just recently nsubira wakaitawo naku 3 kubanga naye bamusanze immediately after okumala graduating nga tebazemu kubeera nga bamukubako eriiso kati bagenza okukizuula nga bambi musajja watu yafiira dda mu room ye bagambye eri emakere 10 yabadde kyayikapangisa gye bamusanze nga afudde just 3 days after his graduation ngo hasolinze either mama we asasula bazadde we basasula school fees oba gwe kenyini gwa hasolinga no we sasula school fees abadde akakola yakagraduatinga yabadde asomye ebintu bya busawo nga graduating ne degree mu biomedical laboratory technology yeje abadde yasomye ebintu bya technology bya laboratory okubeera nga yakola mu lab naddala okubeera nga abayambako abasawo nawe abeera basawo abadde yasomye biomedical laboratory technology niranga bamutikidde degree ye. Imagine naye 3 days after his graduation tebazemu kubeera nga bamulabako paka bamusanze mu room ye nga yafudde dda kubanga abantu bacha postinga na kubisera bino ebifaananyi bya graduation zinene zakayitako mweno graduation mwe batikidde ne mukyala wa Sheino muzato omugenzi mweno yennyini kubanga bamutikidde PhD ne bame musajja watu watyo Mukama Katonda yasazeewo okubeera nga amuyita buli omu tannaba kubeera nga ategeera ki ekyaviiriddeko omwami ono James okubeera bambi nga yafiiridde mu room ye. Tesobola gamba kino oba kiri kyonna kyolowoozaako tesobola kukitwala nga conclusive evidence okubeera nga sobola pinpointingawo ensonga emu lwaki yabadde bamusanze nga afudde. Just nnaku 3 gwe just imagine obeera oluusi tannaba postinga na bifaananyi gwe yakoze pate oluusi obeera olinda na weekend video za naye gwe muntu ne bakusanga ng'ofudde just after your graduation kintu kyannaku nnyo mawulire gannaku nnyo buli omuga mukubye enchukwe. Ngenda kusaba gwe kuba ngwe mulungi okulaba stories zange subscribing wano tuba ne stories buli lunaku teeka stories nyingi olw'ensonga mbu stories affe tuziconverting nzilemu okubeera nga zitwala data y'ensonga lwaki n'ennaku zino pitiriza nnyo okubeera nga nkola stories kubanga nange azauploadinga data ntwaza mutono ate namwe abaziraba data abeera mutono ensonga lwaki kati ennaku zino nteeka stories nga 5 6 yonna nejjambira solo gikola lw'ensonga stories affe tezinywa nnyo data compared to other stories on other YouTube channel. Manya ndowooza sigadde nze mu SMX representing straight out SMX media. I sign out.